Okay. Ekisookera ddala njozaayoza abaana ba Katonda bannayuganda mwenna ne bamemba ba worship house n'aba prayer waves zonna zetubeeramu ebisaabala ekyambogo abaana abali mu orphanages ng'ab'okumase wali abalanga Easter ali mu komera yozo nabadde n'abasibe ekigo Francis yatutwala eyo abala oli mulwadde oli mu ddwaliro oba oli waka. Easter ly'essuubi lyaffe. Bayibuli egamba mu Bakolinso ebigambo by'omusalaba bya busirusiru eri abaabula naye erifa abakkiriza ge maanyi ga Katonda. Era nzijukiza abantu nti ku Yesu ku musalaba yali afiirira ggwe, omusaayi gwe gukunaazeeko ebibi, gukuggyeko amabala, otukule obeere wa ddembe. Amiina. Ku Easter abamu tebamanyi nti Easter nti Yesu Kristo lye lyato lya Noah eryokubiri. He is the second Noah's ark. Bw'osoma Peetero ekisooka 3:19 obadde okamanyaako nti bwe yagenda wansi n'atandika okubuulira abo bonna abaali bajeema ku mulembe gwa Noah, n'addamu n'abawa omukisa ogwokubiri okulokoka, n'abawonya omuliro ng'abuuza omu ku omu, lwaki tewajja mu lyato? Anti nali serebu nga sinza genda mu kyato ekyo, mwali embizzi, enkoko, biki, lwaki tewajja mu lyato? Nali mulungi nnyo. Lwaki tewajja mu lyato lya Noah? Anti munnange nali bize. Lwaki tewajja mu lyato lya Noah? Amulala yagamba nagenda otuuka, nze nali manyi byakusaaga, nagendayo ng'amataba gazze naye ng'oluggi balugadde. Kati Yesu Kristo lwe luggi olwo, era n'abanyonnyola bonna abaali emagombe mu Geyeena, n'abagamba bakulu. Bayibuli ga emyoyo gyonna nga Setaani yagisibira eyo, n'agiddamu n'agibuulira, n'abagamba yenze lyato lya Noah lye mwagaana, bw'onzikiriza owona omuliro ogutazikira. Ako ke njagadde abantu bamanye nti Yesu Kristo buli ajereganaga, lwaki temwayingira mu lyato lya Noah? Lwaki temwagenda? Nze nandigenze. Kaakati Yesu wuuno lye lyato lya Noah eryokubiri. Waliwo omwana yajja n'aŋŋamba yali yakajjamu embuto 9. Yali yakajjamu embuto 9. Nagamba naye oluza Katonda ayinza okunsonyiwa. Ne mugamba omusaayi gwa Yesu gwayika ku lulwo. Kitegedde. Kale nno Yesu Easter nga tumuselebrating njagada nti bamanye nti era ye mubereberye mu kuzuukira. Olunaku lumu gwe nange tujja kufa, tusirike beke. Naye bw'aba Yesu yazuukira, ffenna abamukkiriza naffe tulizuukira wamu naye. So buli agamba naye omuntu bw'afa kyekiddako, bw'aba teyakkiriza Yesu agenda mu muliro ogutazikira. Bw'aba yalokoka agenda mu bulamu obutaliggwaawo, alizuukiranga naye. Njagada nti bamanye obuntu obwo. Abantu tebamanyi nti Yesu yawa ensi haaga esinga obunene. Waliwo baddekawo akaana akatone kajja nga kadduka gy'oli, okawa ki? Osobola okukola bwoti emikono okawe haaga. Kati Yesu ku musalaba yawa ensi haaga esinga obunene, yawa aboonoonyi haaga, ng'agamba mujje gye ndi, mujje mwenna abakoyi n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kale okuddamu ekibuuzo ky'omutumba, Eric, erinnya lye ddala gwa? Mutasiga? Lwaki tosiga? Bayibuli egamba omuntu kyasiga kyakungu, n'okusiga. Kale nno enansana ku worship house tutegese service 4 ku Sunday, saawa 2 esooka ebeera mu Luzungu, saawa 4 naye ebeera mu Luzungu, buli saawa 6 eyebeera interpreted Luganda n'Oluzungu, saawa 8 naye ebeera interpreted Luganda n'Oluzungu. Service ziri 4 ku worship house enansana. Buli service yaffe etwala 1 hour and 50 minutes, about 2 hours. Kale okuyimba, okutendereza, okwebaza. Good Friday tugenda kusula wano, tugenda kuba ne church yaffe tutera kubeera
overnight naye tugenda kusula wano tukole holy communion tuwanike emisubaawa tuyimbe omusalaba then ekivulu kyennyini kolo bajja kubayo ne holy communion ku good friday. Omanyi ffe tubeera wangi kati twatandise da easter ejjo twabadde busaabala tubeera busaabala buli lwakusatu awo primary school. Leero tuli Nansana buli lwakuna buli lwakutaano tubeera nti Ndakiwatule ne tubeera Kyambogo primary school tutula mu saako ne tusaba. Naye kati ku easter sunday olweggulo ne easter monday kyekivulu ekyennyimba twategese kwaya y'abantu 100 gwe naawe kubamu akafaananyi abantu 100 nga bayimba ku musalaba 100 member choir. So easter monday and easter sunday kusaawa emu oli waddembe okuvuga emmotoka yo ne famire yo ne mujja ku kyaki ne mulaba kwaya y'abantu 100 ng'eyimba ku musalaba. So kyetwategese ate nze omu kubatendese kwaya akati kigenda kuba kiyitirivu nnyo nnyo okuyingira kwa bwereere endaga 2 shows 2 easter sunday easter monday saawa emu olweggulo. Entenda joyina eri gavumenti twaba corruption ejjudde nnyo minisita waffe bamusibye ali mu komera olw'amabaati nga tuli mu biseera ebyamazuukira entenda kisosa okusibirira naddala abakungu ba gavumenti okupaliza nga gwe munajjeni omuli olwe. Nze ndowooza if it is true justice obwenkanya buba bulungi. Obwenkanya kibi nnyo singa omuntu omuba omukadde omu yajja nannyumiza omuntu omu yamubbako ettaka lye n'awejjawejja baatuka mu kooti ate omugagga n'awa omuki enguzi ate omukadde ne bamusiba. Okitegedde, is that fair? Kyankomako nnyo nenoonya n'abamu ku balamuzi b'emmanyi ne bafolowinga keesi eyo omukadde ne bamuta ne bamuddiza n'ettaka lye. So obwenkanya kintu kiki kirungi nnyo newankubadde bwe bubanga ddala buki bwenkanya okitegedde nga ddala waaliwo. So nsabira abasibe n'abasibiddwa Yesu Kristo azuukire n'abasibye abasiba n'abasibiddwa Kristo Yesu azuukire abeere mulamu mitima gyammwe. Yes. N'okulabula abalala obutabitandika okubasabira n'okulabula abalala nti olabye kubanga bw'oba olina ebirooto mu nsi Katonda yakuba emmotoka emu ekutuusaayo mubiri gwo kati bwe gukurashinga bw'ogukobesa accident ebirooto byo tebirikola ki tebirituukirira. So nsabye Katonda abouncing ejuzi nalaba Jackie Chandiru ku show ya Brian's yampitaawo Brian's ng'ayimba bulungi nnyo nze nalaba Chandiru nga kumpi ng'alinga aweddewo yali neiba wange awo nga namukyalirako omudwaliro emirundi 2 era namukubira essimu after ne mugamba I'm so proud of you. Kale omuntu yenna yenna atannafa teyevumanga Katonda essaawa yonna osobola okubouncing back kubanga Yesu yamenya ekkomera erikyasinza okuba ezzibu yali mu ntaana ng'ate mufu ng'aliko ejjinja lye batadde ku ntaana ng'aliko n'abasirikale n'avaayo. Kale bw'oba omukkiriza bw'aba Yesu yava mu ntaana eyo naawe osobola okuwona ebiragalalagala ate gwe mulala n'otabitandika kubanga olabye kyebikoze baganda bo. So kubasabira nakulabula omugigi omulala obutabitandika tebiri mu kalungi. Nga bw'okyogedde ndowooza nakirowoozaako. Nze ndowooza nti bonna balina olusozi kwe bayimiridde, buli omu alina olusozi Katonda kwamutadde. Chameleon alina olusozi kwali ani Bebe alina olusozi kwali, ndowooza ne Bobi alina olusozi kwali. Ndowooza the last few years olwa Bobi Wine lubadde a bit higher than others. Olusozi lwa Bobi ndowooza kwayimiridde luwanvuko okukira ku z'abalala naye nga nabo bali ku nsozi. I think ndowooza buli muntu Katonda alina wamutadde
ku lusozi lwe nga w'amaanyi ku lusozi lwe kiyinza vaayo mu luzungu. I think Dr. Chameleon Bebe, my brother, oba Bobi, I think those guys, God has put them at a certain mountain. Only that sometimes some mountains are higher than others. Tukkirize nti Bobi aliko wa olusozi lwe lusinzeeko naye tekitegeeza nti bano tebali ku lusozi, nabo tebali mu kikko. Nze kyendowooza, I think all of them, buli omu w'amaanyi. Singa ogenda mu ghetto n'obuuza akaana nti ani w'amaanyi wano, kagenda kugamba nti taata wange. So kisinzira omuntu w'ayimiridde, okitegedde. So nze ndowooza nti bonna mu mulembe guno, kuba gwolina kubuuza ani ku bba ayinza okufa n'atabeera ku headline, okitegedde, ani ku bba ogwinza ogaa nti yafudde naga mumuleke. So ndowooza buli omu alina olusozi Katonda gwamuwadde, newankubadde ndowooza nti the last few years Bobi olulwe lusukulumyeko katono, naye nga tekitegeeza nti ate ne bano tebali ku nsozi. Ndowooza buli omu alina olusozi kwali, bonna b'amaanyi okusinziira we bayimiridde.